So kakati abatula ku cruise exclusive tuli ku Mpombo African Restaurant. Era nga omwana ensonga zonna yazikozeeko bulungi abampadde lindako tojjaawo tovaawo kalimikaawo. Omwana yaleese enkoko matiribona okonno ng'ate kwogasse n'ebifi oba amafiififi. Kale wammaani bantirako eno kakedo wammaani bamane bateekako wano akatooke kaceere bateekako wano akahunga ne makumoto bikula makumoto bikula obudde butono bikula luwombo lwa nnyama ekinyeebwa bits by meat the luwombo. So owulira akawoowo atulaba akawoowo bw'okawulira kati nga bw'okawulidde bwe katyo. So ekintu kiri real kiri artificial kiri nedda kiri chronicle cycles. So it's really a nice experience. Yeah. So omukulu Hassan wa Mpombo bino abikola lwakuba obuzibu bwe tayokyayo yanjokyayo ekikumi yakwokya omukulu yakwokya etufaayo naam sembeza abantu balabe engeri gyentandika mmeeru eno osooka n'okwatirako ebitulatula bino ebitula byebimu n'obiyisa mu kasupu k'ennyama. Sembeza bantu beetegereze endya y'oluwombo. Oluwombo luno abantu abasinga mwami Weeraga njagala okubuulira tebamanyi kulya luwombo. Era mwami Weeraga omuntu waba alya oluwombo oluyisaamu mpola n'otonyeza wano, teweetaaga kutonyeza walala, n'otonyezaawo otunumbira oluwombo. Era olumala olina okufuna akafi ku luwombo olwo n'ogamba nti munnaakulya okumpi n'okola otya n'omuliisaako. Ama video